Abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo. Leero ndi mu Colette. Obudde bugenze ate ng'ebyokwogera tulina bingi, ngenda kutandikirawo. Ennamba ekyali ntono ekyakula sharing a video nga bwetudda mu full speech ya Ssaabasajja Kabaka. Njagala gye tutandika nayo kubanga eyinza okunnema okufunira eddakiika eri nga tusembayo waakiri yeggweeko kubanga waliwo abatagiwulira yonna bagiwulira mu butundutundu, then twogere bye twogera ate tusembyeyo ekyawandiikibwa tusabe tuve mu kifo kino. Mu ssaawa emu byonna tugenda bikola. Speech ya Kabaka erina eddakiika nga 20 ndowooza ziwera 17 ku 20. Njagala tugitandikireko neyagisubwa naawe ogiwulire kuba kakati ate Ssaabasajja bw'ayogera nze lwaki njagala tukiwulire kubanga mujjukira bajjako amasannyalaze kati waliwo atagiwulira yonna katugiwulire, then eddakiika ezinaasembayo zenja okunyigiriza okwogereramu biri byonna mbimaleyo. Neyanziza mwebale nnyo, mwebalire ddala. Parliament, ministers okuva Mengo, abakiise mu lukiiko lwa Buganda, omukubiriza w'olukiiko lw'abataka, ow'essaza Ppookino, bannaddiini, mmeeya wa Masaka, abagenyi baffe mwenna. Kansooke okubakulisa okutuuka ku lunaku luno olw'ebyafaayo mu Bwakabaka bwaffe. Twebaza Omutonzi atuwadde obulamu okutusobozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa eri abantu baffe. Tusiima nnyo mwenna abakoze mu bwannakyewa okuyimirizaawo Obwakabaka naddala mu mbeera gye tulimu ey'obutasolooza musolo ate nga ebyandivuddemu ensimbi okuyimirizaawo emirimu gyaffe tebinnatuddizibwa. Twebaza bannaffe abali mu masaza ga Kabaka mu nsi ez'enjawulo olw'obuwagizi obutali bumu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twongera okwebaza abantu ssekinnoomu n'ebitongole eby'enjawulo ebitukwatiddeko mu kulwanyisa obwavu, endwadde naddala siriimu, fistula n'endala. Twebaza n'abatwegasseeko okuvumirira obukulembeze obutagoberera amazima n'amateeka. Tukubiriza nnyo abazadde okugunjula obulungi abaana, okubasomesa basobole okuvuganya obulungi
mu nsi yaffe ennungi. Tuvumiridde nnyo obutabanguko mu maka awamu n'okusosola abaana abawala mu ngeri ez'enjawulo. Tusiimye ntakeera omulimu omunene ennyo ogukoleddwa abavubuka mu kulwanirira n'okuyimirizaawo obwakabaka. Twongere okukuuma ennono n'olulimi Oluganda nga tulusomesa abaana n'empisa zaffe. Mu ngeri y'emu tusiima nnyo bassaaba ne bannaava awamu n'oluli olulangira olw'omulimu omulungi gwe baakola okuviira ddala ku matikkira okuddaabiriza embiri za Buganda ezisangibwa mu bitundu eby'enjawulo. Tusaasira nnyo bannaffe abafiiriddwa abantu baabwe olw'obulwadde bwa COVID. Twebaza nnyo bannayuganda olw'okugondera endagiriro y'abakugu ku kwewala okukwatibwa COVID. Era tubasaba obutaddirira. Tusiima nnyo Yunivasite y'e Makerere, Mbarara n'ey'eggulu olw'okunoonyereza okukoleddwa ddagala eriyamba okujjanjaba ekirwadde kya COVID-19. Era tusaba gavumenti okwongera ku mutemwa gw'ensimbi okuyamba bannassaayansi kibasobozese okunoonyereza n'okuvumbula eddagala erinaalwanyisa obulwadde buno. Ffenna tujjukira nti okusalawo okuzzaawo obwakabaka mu 1993 twayita mu mitendera egiwerako. Omwali okwenyigira obutereevu mu kuggyawo obwannakyemalira n'okukkaanya ku bukulu bw'obukulembeze obw'ennono mu nkulaakulana. Ebintu Buganda ebyagigibwako omuli enfuga eya federo, ettaka, ebizimbe omuli Bulange n'embiri z'abassekabaka baffe abaagenda. Bino n'ebirala bye tuyita ebyaffe ate nga kituufu ddala bye byaffe. Tewali kkubo ddala lyonna lye tukutte okuggyako okuteesa n'okujjukiza abakulembeze baffe ku nsonga ze twakkaanyaako n'endala ezikwata ku ddembe ly'obuntu, obukulembeze obw'amazima
n'enkulaakulana ya Buganda ne Uganda kutwalira awamu. Kati emyaka giweza 28 nga tuli ku nsonga zino, era nga tumanyi nti zijja kuggwa mu bukakkamu n'omukwano. Twebaza abantu bonna abatukwatiddeko nga tunoonya amazima mu nsonga zino. Era tubakubiriza obutakoowa okutuusa nga tutuuse ku mazima n'obwenkanya mu Uganda eyawamu. Tuvumirira nnyo bannaffe abo abateekawo embeera mu bugenderevu okutuggya ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala ebya Uganda wadde okugoba bannayuganda abalala. Tuwulidde nnyo ensonga y'ettaka lya Buganda eyogerwako abantu ab'enjawulo, era bangi nga bagamba nti yeevaako okukonzibya enkulaakulana ya Uganda. Kino si kituufu. Abakola kino bagenderera kunafuya Bwakabaka. Ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino: lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo teryogerwako? Lwaki omwoyo gwa Buganda ogutafa ogusembeza abalala gutwalibwa ng'obunafu? Kankiddemu olwaleero nti tetujja kukoowa n'omulundi n'ogumu okujjukiza gavumenti yaffe nti okufaanana nako n'ebitundu ebirala ebya Uganda, Obwakabaka bwa Buganda bulina ebintu byabyo ebitasaana kuteekebwako bukwakkulizo. Twebaza Ppookino n'abaami ba Ssaabasajja okuva mu Buddu olw'okutukyaza n'amakulu amayitirivu ge mutuwadde. Twebaza ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda olw'obweyamo bwe batuwadde okulwanirira ensonga za Buganda. Njagala nze okwebaza abakozi bankuluze abakoze omulimu omuyitirivu gw'okuddaabiriza olubiri lw'enkoni. Kansembyeyo okwebaza ennyo
Abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo awangale nnyo ayisa Basajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Mukama amutukuumire, amuwangaaze, amukulaakulanye, amwongereyongerengako bulijjo n'obwakabaka bwe abuwangaaze ebbanga lyonna. Abazzukulu b'abazzukulu be babulye kubanga Katonda yabubawa. Mu linnya lya Yesu ekyo kiwedde. Speech awo we nagikomezza we yakomye yabadde yeebaza abantu. Temugamba nti Ssaabasajja muyisizaamu amaaso n'enkutula speech ye. Awo we yakomye. Wali yabadde yeebaza abantu. Awo nasobodde okulikodinga olwa time. Naye waakiri kuba eri abadde ayina beyeebaza, naye message enkulu mugiwulidde. Ssaabasajja Kabaka byayogeddeko. Ayogedde avumiridde obukulembeze obubi obutali bwa mazima na bwenkanya, obukulembeze obw'obulimba. Nga bw'ali maaso muuja alaba ewala, agambye bakwate ssente baziteeke mu bannasayansi si mu bapromota. Ssente baziwadde babbajjo. Kati ne weebuuzaamu eggwanga lifunira wa mu bbajjo ne Abitex? Abo tubafunamu nga bintu bya kati singa twabadde mu gavumenti erimu abasajja abalowooleza ensi abaagala abantu baabwe, obwo obuwumbi bwali badde bugenda mu bannasayansi okukwatirako ku kya COVID-19. Ekyo kyetaagisa maaso moogi yekka ng'oyina omwoyo w'obukulembeze gw'osobola okumanya biki abantu bo bye beetaaga. Bw'oba tolina mwoyo wa bukulembeze, gw'oba olaba nga bapromota kati be bakulu mu ggwanga okusinga bannasayansi ab'okuzuula eddagala. Nakugamba omwoyo omutukuvu bwe yava ku Sawulo yatandika kukola bya kisiru. Alekererawo kyalina okukola n'agenda akola ekitalina makulu. Ssaabasajja Kabaka agambye bw'ati, Buganda tuyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Kuba ekimanyi bulungi nti Buganda ye Uganda, ekyo tiyakyogedde ndi mu kugaziya. Akimanyi bulungi nti Buganda ye Uganda. Uganda bw'ogijjako Buganda bali obeera obaziise. Era oba obalese mu matigga. Gwe Buganda n'emala yeekutulako ebitundu bibeera biwedde. Ab'e Kasese bo bakola bukozi bwe bati ne bagenda badda ku Congo kubanga baba tebakyasobola kusigalawo. Abo abali awo simanyi ntoloko wawa, abo bagenderawo eri e Kasese. Kati bano abali egindi wano Bufumbira beegatta ku Rwanda, buli omu anoonya gy'adda kuba baba tebakyasobola kuyimirira nga Buganda teri ku Uganda. So Ssaabasajja Kabaka ayogedde n'engeri Buganda ne Ssaabasajja Kabaka yennyini beenyigira bulungi nnyo mu lutalo okuggyawo enfuga ey'obwannakyemalira mu ggwanga. So tebali mbuno basabiriza gavumenti. Ekisooka bintu byabwe, bintu bya Buganda. Ekyokubiri babirwanirira byali biganyise nga siye, olutalo lwali lukonye. So yayogedde ku ky'abakulembeze abatufugidde mu bulimba, mu bulyake, mu buyaaye, mu bubbi, mu kutta. So mu bufunze ye yabadde speech ya Ssaabasajja Kabaka, sigenda kugiddamu. Waliwo ebintu bingi nnyo ebiri ewaka njagala mbiyitemu mangu dakiika nga 10, then ziri endala tugende mu kyawandiikibwa ky'olwaleero. Olwaleero ogenda kuwandiika Luka essula 2 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwokuna. Luke chapter 4 from verse 1 up to verse 4, 5, 6 around. Awe tugenda okusoma leero. Omutwe gw'obubaka bw'olwaleero bwe tugenda mu Bayibuli. Jjo njagala okubeebaza twayize ku nsigo. Mukama yeebazibwe kubanga mwagitegedde era nawulidde mwazze mu kabokisi ne mungamba buli omu n'angamba ebibye, buli omu alina ezize yazirya. Abamu ensigo baazirya, abalala baazisimba tezinnaba kutuuka, abalala tebaamala kutemaatemawo, tebaamala kukabala ttaka, ne basimba kasooli ku lwazi. Bingi byonna mwabiŋŋambye, naye neebaza Katonda kuba nti Mukama yayogedde nammwe. Sizoni eddako teekateekawo onoosiga, oteeketeeke ensigo, ojja kufuna ebibala ebiva mu nsigo by'ogenda okusiga mu linnya lya Yesu. Leero ngenda kwogera ku kumisinga opportunity, okumisinga chance yo, era ogenda kuzuula chance gye wamisinga.
naye mukama yeebazibwe nti ogenda kuddamu ogifune. Ffe ab'omulembe guno tusobola okuddamu n'ofuna chance gye wamiisinga newankubadde nga luli wagimiisinga mukama kyasobola ogikuddiza naye waliwo eyagimiisinga ku mulembe guli gwe tugenda okusomako nga tagenda kuddamu kugifuna mulundi mulala. Naye ffe ab'omulembe guno mukama yeebazibwe Yesu yajja n'atuteerawo second chance. Nawo nawo tugenda kusomawo, tovaawo, do not miss. Ssaabasajja Kabaka yayogedde ku kya gavumenti eno enfere. Gavumenti yaffe enfere yakoze bweti. Bagambye cost cutting kubanga gavumenti terina ssente. Olwo vidiyo gundi etandise part 2. Gavumenti terina ssente balina okukola cost cutting. Bwe bagenza okukola cost cutting bagambye bwe bati bateme ku ssente za parliament. Parliament bagitemyeko ssente okusingira ddala obukiiko obukulemberwa aba NUP Kosase Paaka abanoonyereza ku nguzi. Bwe kwandibadde kusala ku ssente nga tunoonya cost cutting tewali kitongole kibbye Uganda kibonyaabonya Uganda kyetusasulira misolo nga State House. Ekisooka State House yafuuka mpuku y'abanyazi. State House yafuuka gye bakutulira ddiiru ez'obubbi. Eyo wateesezebwa okututundamu emitima n'ebiwuuwuulu mu State House naye tubawa buwumbi. Nakoma okuwulira mbu State House buli lunaku ekozesa obukadde bibiri buli lunaku 200M every day. Mu kifo ky'okusala ku ssente ez'omu State House basaze ku Parliament ku bukiiko balemererwa okunoonyereza ku bye balina okunoonyerezako. Wulira, obukiiko obunoonyereza ku bali b'enguzi babusazeeko ssente ezikola emirimu, wabula ne baddira minisitule ya Jim Muhwezi yo ne bagyongera ssente. Ssente zonna kuno baziteeka mu defense ewali omubbi. Jim Muhwezi asaanako paaka obukiiko 6. Bakola obukiiko 6 nga buliko abasajja nga baseggona. Nga buli lwatambula buli lwakyuka bwati waliwo wa paaka amulaba. Oyo musajja Jim Muhwezi. Bakwata ssente zonna ne baziteeka wa Jim Muhwezi. Kati batemyeko abagenda okunoonyereza ku Jim Muhwezi. Essente bazitemyeko. Ssaabasajja Kabaka kye yabadde agamba enfuga mbi. Agambye tukyusizza bingi naye ettaka si kye kizibu ky'eggwanga tebabalimba. Ekizibu ky'eggwanga kiri mu State House. Ekizibu ky'eggwanga ye Museveni n'abasajja be bonna. Bakwata ssente ne bazongera abali b'enguzi. Naddira omukazi ono simanyi ani Kaboyo. Luli bamuvunaana omusango ne gumusinga ogw'obuli bw'enguzi. Yamukomezaawo mu kabinenti. Gundi n'emugoba n'amukomyawo. Ate tayagala paaka kunoonyereza ku Kaboyo. Nakwata ssente n'aziwa Jim Muhwezi. Nakwata ate nabagamba Jim Muhwezi Kaboyo mmwe be muwaana okubba. Bwe basanga Diana Atwine bafukamira nabo bakuba salute. Mmwe muwaana Sobi mbusobi mubbi. Sobi bw'asanga Diana Atwine tatuula nga Diana Atwine tannaba kutuula. Naye kati tewali ssente zigenda kunoonyereza ku Diana Atwine. Tewali ssente zigenda kutuuzanga bukiiko. Naye mukama yeebazibwe obukiiko bukulirwa NUP tujja zisonda. Bwe wanaabaawo ekyetaagisa enamba ya Honorable Ssenyonyi Njiino wa Kosase. Nja mubuuza angambe nti twagala kunoonyereza ku Jim Muhwezi tetulina ssente nja kujja wano mbagambe tuzisonde bamunoonyerezeeko ripooti bagisigaze. Ne bwe banaaba tebamunenyeza ne bwe banaaba tebamukozeeko the future will do what? Time ejja kulamula abo basaaga. Nkugambye eyo gavumenti eriwo nabagamba enguzi bweba nte omuddo gwerya ye Museveni enkondo kwe bagisiba ye Museveni ente ebeerewo esobola okulya egejje. Twagamba enguzi yente kati waliwo ebibeezaawo ente. Ente erina okunywa amazzi ye Museveni. Ente erina okulya omuddo ye Museveni. Erina okusibwa ku nkondo ye Museveni. Erina okusula mu kiraalo ye Museveni. Erina okusiigibwa eddagala ye Museveni. Yasibye enguzi mu ggwanga kati Parliament bagitemyeko enguzi ekula kubanga Museveni is a problem of the Republic of Uganda. Sakibagamba juzi
bwe kubanga abakulembeze baffe benkanya nga bakolera ggwanga basale ku State House. Museveni bwabanga musajja ekimotoka kya tooyi ekyo kimuwerekera buli gy'alaga. Museveni tasobola kukyama wa Muzeeyi Katongo n'amugamba leka nkyameko wano mu tooyi ng'abadde azeeko ewaffe. Tusobola omugaana okukyamako mu tooyi agamafuta gagendera ki agaga tooyi. Mu nsiko yagendangawa yafa. Mu nsiko nga yakyamanga mu nsiko ayimirize konvoyi agende mu nsiko. Ife abagendeyo tituli bantu. Bw'aba akolera eggwanga ekimotoka kizunga ne tooyi ayina ekitema netiwaaka ago gonna mafuta kubonyaabonya ggwanga ate n'obusamambiro abuwadde babbajjo. Kati gavumenti efuna ki mu bbajjo? Bwe tubyogerako nga bagamba abo abaana bamanyira abantu abakulu, njagala nkubuuze ye mukadde yekka atambula tewali ye mukadde yekka atambula then bw'aba pata tezikyasiba atuule wamu eggwanga alireke atuule wamu tufuneyo omuvubuka alina pata ezisiba. Waliwo omuvubuka ng'asobola okuba ng'awulirira olubuto lumulumaluma ku ssaawa 2 n'alusiba paka ssaawa 9 ez'akawungeezi nga conference ewedde. Kati ye bw'aba tasobola kukikola nga pata tezisobola ne pampa eremye Muzeeyi awumule bamubikke abeere bamuteeke mu bagiyita batya master bedroom kubanga ebeerako tooyi abeera awo yeebake tumulabirire taddamu kutambula kubanga eggwanga terikyasobola kutransportinga kimotoka kya tooyi. For what? Ng'omuvubuka atayagala tooyi waali. Kampeyini zonna twamulaba omwana yamalako kampeyini ng'tagenzeeko manju ate ng'alya n'anywa. Oyo mwana bw'omulaba adduka. Nkugambye twamulaba okuva nga tetuvudde mu kamera omwana teyawetako wantu. Oyo ye muntu gwe twagala atufuge. Ezo ez'amafuta zitoolebweko ziyambe abasawo abatudde awaka. Abasomesa batudde waka, bannasayansi tebalina ssente, abapoliisi bakaaba, buli muntu akaaba. Ssebo tukola kimu kuteeka kimotoka kya tooyi. Bwe tubyogerako mbuno tuli babi. Ssaabasajja Kabaka agambye tulengere wala. Tetuteeka ssente mu kimotoka kya tooyi. Tuziteeke wezirina okulaga eggwanga we linajja. Mwekambabulira abo abasajja babbye eri eggwanga. Waliwo ekintu kye balita Ministry of Public Service. Tomujuulira public service. Naye njagala ombuulire kintu ki ekiri ewaka ekirimu public service. Anti kati abamu twakikwata bwetyo public service. Public service kitegeeza kino. Government erina okuba ne services eziri cheap oba ez'obwereere oba eziri cheap ng'omuntu asobola okuzaafodinga. Wandibaddewo baasi ng'egenda embalala ku siringi 7. Gwe bw'oba oyagala okulwa mu kkubo osevinga essente linnya kubanga ensi zonna zibeeramu ebyo. Zibeera naza kaadi osasula kaadi n'otambula n'ova e Uganda n'ova e Kampala paka Kasese n'ova e Kasese n'ogenda ebweru okukola e Uganda e Kampala. Nabagamba Kampala abroad nali nkyakyogera wano jjajja Bushi yanajja n'akyogera n'agamba abroad Kampala. Osasula kaadi n'otambulira mu baasi za gavumenti ng'ova e Kasese n'oyingira Kampala ku mutwalo oba otambulidde ssaawa gundi naku 2 naye ng'oyingira ku mutwalo bw'oba toli mu bwangu. Public service. Amasomero agasomesa obulungi ng'omwana we asobola okusomerayo n'ayita n'atege public service. Ekyo kye bayita public service. Wabula mulaba kazimbe wali ewandegeya awo ye public service. Mbuulira kiki public service gye wali ofunye Uganda. Teina ambulance. Segirinya yalina ambulance. Government teina ambulance. Mbuno Ministry of Public Service. Awaliwo public service awo. Wabula bagamba tuyongeze emisolo. Waliwo omuntu gundi ampeerezaawo obu audio abantu babadde bakubaganya ebirowoozo. Tuongeze ku misolo kuki? Gwe tuwagulagawa. Gonna baguwadde ebbajjo ne Abitex. Gonna baguwadde balamu n'abayimbi olwo COVID awone oba. Wabula Museveni yagambye bw'ati okuggulawo amasomero abaana okusoma kyetagisa kusooka
okugema abaana bonna. Abaana bagambye kuva ku myaka 12 okutuuka ku 18 be baagala okugema bali milioni 15. Bukyanga tutandika okugema abantu bakagema abadoozi ebbiri nga bamazeyo doozi bakagema abantu 24,000 ku bukadde bumeka bakagema full dose abantu 24,000. Abadoozi emwemu bali 9,000 kumbala yaabwe. Kati nkubuuza abaana bali bamalayo ddi obukadde 15 tugende abaana basome nga bano babagemedde emyaka 7 24,000 myaka 7 bakyagema baana. Abantu abakulu kati ate bwekubaako abaana abasawo babalemye okugema okuggwayo. Abasawo abasomesa babalemye okugema kakati bagamba mbuno bagema abaana ate bazaddemu bwe mutwala abaana bamwe bagema. Mujjukire bwe twabagamba ku mpisa eri ey'okugema abaana ne bafa. Olaba abasajja bakwata ffe abazadde ne batukuba lwenzooli. Mbuno batukuba lwenzooli woota ate nga teyali lwenzooli woota ne bakunkumuka. Mutwale abaana bamwe babageme. Don't cry. Me no crying, you no crying for me. That is Arabic English. You cry, me slap. Okitegedde? Bwe mutwala abaana bamwe myaka 12 ne babagema myaka 18 bwafa kabira mu nyumba yo totukabirira. Nkubuulirira wano. Eyo government ya abakamalo tugamba nti batugema lwenzooli woota. Batugamba bakyanoonya substance ki ze bakuba abantu. Kati mubatwalira abaana bammwe. Njagala ndaba omuzadde atwala omwana. Era njagala ndaba omuzadde oba omumemba wa parliament ajja ku TV agambe nti government gema abaana. Senge ebadde government erimu amagezi nga ddala erumirirwa abantu. Esente yagambye buli munnayuganda mu nsi gy'oli, buli ambasada wenna w'oli, buli munnayuganda w'oli oli ambasada wa Uganda, genda ng'otusabira doozi z'okugema kubanga tetulina ssente. Tuyambe musake eddagala tugeme bannayuganda. Tukkiriza ssente ze mwakute ne muziwa babbajjo mwabawadde zaaki. For what? Balekera bye balina okukola ne bakola bye batalina kukola. Mbuka kati ffe tugende tugwirana ngende nga buli muwarabu gwensanga munayisibye tano sebo salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Munange Uganda erubi twagalayo oyinayo doozi oyina gye wafisiza bwe babagemye mwasigazaawo empute bottle bandaye wakiri mutuwe gyemuyinaayinawo temuyina liweddeko temuyina expired ones. Kakati nze ntandika okusabira eggwanga eddagala kuki kuba nkimanyi wano ndi ambasada. Kituufu ndi ambasada. Nze buli lwemba ngenda out ngenda ku shopping nyambala Uganda Cranes kuba nkimanyi ndi ambasada. Olumu nali ku Ministry of Interior wano Internal Affairs nga ndi mugundi Uganda Cranes Uganda nga buli omu ambuuza Amini ne bagamba Amini gyali. Gwe bamanyi sinza kwogera nti Amini yafa. Ne bangamba Amini konza Amini gyali yali tayalinga naye Amini ne bangamba oyo Amini bw'omulaba dduka. Konze nange siyimirira waali. Sisobola kwogera ku muntu great gundi nti yafa. No, Bible egamba waliwo yafa naye nga mulamu. Waliwo omulamu nga yafa. Bamanyi Amini. Nze buli lwenfuluma olw'okuba ndi ambasada wa Uganda wano. Nfulumira mu Uganda Cranes. Mbukati ngende nga nsaba eddagala bannaye mwasibye mutya. Taata abagambe mumuweeyo ku ddagala erigema bwana abaguza ajja baddiza. Awo nali mulungi nze nasaba omunnyo ku kyalo anti nga nnyina ekipanka. Wire gende wannasaza omugamba akuwa omunnyo nja muddiza ngu taata Wire aleese baba tebannakimala mu kamwa nga nze ndi mukoona mpeta wannasaza. Mama gambye muwe ku munnyo. Mama gambye muwe ku mafuta. Mama gambye muwe ku majaani. Olumu nayiyanga n'okuyiya nga balina bye bantumye ebirala ne ngamba ate ntuuke waka ate bankomyewo mbunno omunnyo. Kati awo nenkyama ku mulirwano bannange mugyebale. Mama bagambye mumuwe ku munnyo olwo ne ngenda nagwo kuba nkimanyi teguliiyo. Era nentuka ne mugamba nonno mama nonno omanyi nti mpitidde ndewo ne waguni ne mugamba atuwe ku munnyo nagamba ola mwana gwoyiiya konza. Anti era nkimanyi tugenda kugusaba busabe.
kati era bwe baguleta ne mugamba ne mama jjukira nanono omunyo gw'abandi nangamba wamma guteekemu ogudduse anti nze njagala vuga kipanka awo ogwo nagwo naye ngutwala kati nze ndi mulungi mu kusaba eddagala nsobola oddisaba naye ndisabiraani senga badde his excellence Kyagulanyi nga yagambye bannange munsabireko eddagala mwe bannayuganda senga baabagema dda nze wano ku bawarabu bano abagabanga ki omuwarabu omuggyako ekirala omuwarabu ayinza okukuba empi nakukuba empi ng'alina omutima omubi n'amala n'akuwa akakadde sente ekyokugaba kyo Allah yakibawa kyovulaba abo abasiraamu bagagga Katonda balina ekyama mu kugaba nze senga nasasa edda wano eddagala bano abasajja bagaba naye siyinza ddisaka kuki nze nandirisabye nga tebannaba nakulisaba nga Uganda tennalisaba senga nyinayo wano doozi nga kilometers 8 senga nzirina mu bokisi naye sijja ddisaba nkimanyi ndi ambasada naye sijja ddisaba ensi zimaze okugema abantu baazo zibawadde nobawa nti kati muddeeyo mukole Uganda yakagema emitwalo 24 naye bannaye mukama watuwa ekikolimo oba mukama twakukola ki eyabba simanyi omuntu eyabba omusumaali guli ogwafrika ogwa Yesu we Uganda eyatwala engoye za Yesu ziri Uganda ziriwa anti bwe bamukuba bamwambula kuba mukama tayinza kutukyawa bwati tayinza tukolimira bwati kutuwa kintu kino never there must be something wrong there must be something buli omu yenoonye Bayibuli egamba bweti Abayisirayiri bagenda okulwana okukuba ekibuga Ayi bwe bagenda okukuba ekibuga Ayi bagenda mulimu Ayi n'ekibiyani Ananiya ani bagenda ne babakuba ne basooka ne baddeeka ne beebuuza bana ekiki ekirimu bagenda okuzuula nga waliwo yagenza bye ebiweebwayo waliwo yabbye ssente bamala kujja mu kigundi ne baddayo ne bawangula akabuga Ayi ne bakakuba ne bakateeka ku ttaka there must be something wrong temunjogeza luzungu walla there must be something we have to look tulina okutunulira buli omu atusemberedde Uganda tulina ekikolimo mukama tayinza kutusibako mu 7 to that extent never omusajja nafa nasigala ng'era kyakanga badde nti mbatadde taxi ku Mande mukere mugende mukole nayiwamu amagye there must be something wrong so jimuhezi bamwongedde sente Segona ne Senyonyi babatemyeko sente bebonoona sente Museveni toyi eyo giteeke wansi bw'oba tosatambula nga toyina toyi weebake tulina omuvubuka eyamalako campaign nga tagenze mu toyi ate nga mulamu nnyo ng'alya n'anywa naye mwe musaaga ate kuti ayongeddeko training ali eyo mu training abuusa nnyonyi avuga tanka akuba tayiki ali mu mazzi marine air force infantry buli kimu bw'abyongera ku kiri kiwedde kati 7 bw'oba tosobola nakufuluma nga toyi togirina ate si toyi yokka nawulira simanyi basooka pampa bino byenjogera si kumuyisaamu maaso ge mazima sente zaffe kati njagala ombulire kyekimotoka kinywa amafuta ga sente meka from State House to Kumi to Gulu to Kapchora to Karamoja to Kasese how much that is it how much petrol is that mwe mujja kunjogeza oluzungu ate nga ninawo olutono nina kusooka kuddayo wa mama Eben ampa oluzungu lwange there must be something wrong ekisinza okunsanyusa nga tuli mu mbeera eno abantu abasinga okutembeeta Museveni be basinze okukaaba nalabye Pastor Serwadda nga agamba bw'ati kino munnamawulire teyakikutte kyekyagize kati munnamawulire yakwatidde awo kino yagambye kati nange Sara nsabanga za ASP bantu mwe kati tubasabira bubi awo yatandikidde awo munnamawulire we yakwatidde kati naffe tubasabira bubi kyaki size zisiiga covid mutugamba mutya nti ate omuntu agenze mu kiyigo ate naddugala Museveni ye bwakiraba agambye mu kyaki bajja kuwona si kulwala Museveni ogamba otya nti mu kyaki bajja kulwala
nengamba ha mwe mwamutembeeta feel the fire that is fire burning yagambi kati tusaba bubi kati tusabanga ASP nze nakusookayo busosi gwe walwawo senga waneegattako manguse lwadda senga tuli wala yagambi kati tusaba bubi abamutembeetanga luli kakati bebakaaba ndabye abagagga b'omu Kampala nga yange agamba no kino sikirabanga abantu mubaleke bakole ziya Samusingi wrong ziya must be Samusingi you check around abamuwagiranga luli bapasita bamutembeeta ne bagenda ne bamusabira ne bamuteekako emikono nze ne ŋŋamba Mukama bagimutaddeko leka kigavumenti kizitowe n'abamusabidde kizitowe kati kyakizizitoye tewali kusaba kati basabanga nze you must pray that prayer bannange you must pray my prayer mbabulira mujja kuzisaba tulina balabako mu kamera nga Sserwadde oyimiridde ogambye Mukama Museveni afe n'omulambo Mukama Museveni tuddeyo tumusibire mu bunyo butakoma kuba yafa akomawo n'ayogera kati tulina okugatta amaanyi kuba kati tetukyadiringa na Museveni tudiringa na muzimu omuntu akomawo waliwo nno omuntu nerabidde waliwo omuntu yaŋŋambye watubulidde ku sitole y'omwana yakomyewo ate mbunno nga bamuziise ono yampeereza ka audio naŋŋamba walaba nange pastor watulimbye neŋŋamba laba genda ku Facebook oteekemu omwana w'e Kasese eyefudde n'azuukira amawulire omwana w'e Kasese ogenda galaba search gye mu bbanga there must be something wrong in Uganda kati tetukyadiringa na Museveni tudiringa na muzimu gukoma lugamba mbatadde enkya ne guyiwa amagye mu gundi mu paaka kati abamutembeeta be bakaaba feel the fire abasumba bagambye tekisoboka ogamba otya nti omuntu agenze mu kiyigo n'anaaba n'avaayo nga ddugala can that happen can that apply yes Museveni yagambye abantu bagenda mu church ne bakomawo nga balwadde ffe wano tujja ne tusaba ne bavaawo nga bawonye kati mwe abaagala church ez'omu bisenge enzimbe feel the fire that is the fire neba naye Omwarabu ansomesezza Oluzungu feel the fire feel the heat yagambye kati ffe tusaba bubi ojja kusaba essaala zensaba mulimba mujja zisaba Bujingo yanyumirwa namulabi ne mukazi we nga bazina bali mu kanzu ne gomesi biki ne bana bujingo naye atujoze naye tebitulya tebitulya ebyo wamebe mu biveeko omuntu gotasobola kulabirako kintu takutwala nga ebirowoozo egobo yagala modo y'omukwano gende magere bwona ogukopayo n'oguteeka ewuwo amaka gawedde tujja kulabako ne ku ballot paper tulabanga oyina ebintu byoyitamu ebibi byawo kyakunyiga bwonoono na notice magere tujja kulabako ne ku ballot paper mbabuulira NUP waliwo abaana ba NUP abaanona gundi nga baali babi nnyo kyova olaba wano juzi baddamu batulaga mbuno MP wa NUP yabba akasimu akabbi Museveni abbye ssente nga atufuzi mbuba nange mulabe MP wa NUP wonabbi akasimu yakabba n'amala n'atereera nga naawe bwe wabba ekirala gwe kamera tezakulaba bulabe linda kamera linda Museveni bw'alivaawo gwe kamera ayina byatuulidde awo bw'alimala okuvaawo bw'ati mujja kulaba Museveni engeri gye yakwata mu nva n'aggyamu ebifi n'alumako ekifi n'azzaamu eggumba ebyo twabikola Museveni akwata mu sefuliya ya Uganda n'alumako ekifi n'azzaamu eggumba naye simu n'ajja mu press conference bannange ssente tezimala tusaana okuteeka omusolo ku ssimu nga wali atulekeddewo ekigumba y'ennyama agiridde ezo zonna kamera zijja kubiraga kati mbuno MP wa NUP mbuno yabba akasimu olwo tukoye tutya tudduke teyakasasula ago mawulire nga mwagala okutukolera amawulire mutulage kyabbye kati nga MP nga tanaba kufuna notice ziri ez'emagere awo tujja mukwata awo ffe ate ffe tulina disciplinary committee muganda wange NUP tesaaga obudde bugenze ensigaza eddakiika 10 ezo kanzinnyonnyolemu ekyawandiikibwa
Luka essula 2 olunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Bayibuli egamba bweti waliwo mu biseera ebyo waliwo okubala abantu. Waliwo okubala abantu ne bagamba buli muntu addeyo ku kika, addeyo ku kiggwa, addeyo bamubale kubanga babala abantu. Kayisaali yalagira babale abantu. Bayibuli egamba nti ne Yozefu mwe gwe muyita Yozefu bawa Mariyamu ne Mariyamu n'addayo e Beselehemu okumubala kubanga yali wa lubu lwa Dawudi. N'agenda e Beselehemu e Nazalesi okumubala. Yagenda ne mukazi we nga mukyala waayo n'olubuto. Bwe batuukayo omukyala olubuto ne lumuluma n'agenda okuzaala. Banoonya bwatyo olw'okuba baali bagenyi tebalinayo nnyumba wabula baali bagenze Bagema. Omukyala alumu olubuto awo mu process banoonya w'okuzaalira nga tebalabawo. Yozefu yali musajja designer, yali musajja mubazzi, yatambula alinamu enzize ng'asobola okupangisa room ne bagibeerabeeramu nga bwe balinda process eno ey'okuzaala. N'agenda mu woteeri n'agamba bannaye mutwe wano ekisulo tukole ki? Omukyala azaale waakiri olubuto lumuluma. Owa woteeri n'amugamba bw'ati, please we are sorry, twajjudde tetuyinaawo we tubateeka. Omukazi alumwa, omukazi alumwa kuzaala. Owa woteeri teyamanya ani alumwa, ye bagenda zaala ani, chance n'emuyitako. Opportunity afunye okukyalirwakwe takutegedde, tamanya ani gwe bazaala. Wabula yabayambako balagirira wabula wano ne banoonya mu hoteli zonna ne bakkirira ne mukatanga wansi ku Z2,200 bannange mutuyambe nga zonna zijjuddemu benzi. Omusajja yabulwa omwoyo w'amagezi okugobayo omwenzi omwe amugambo wange muluddewo okuva esente zammwe ziweddeko muve mu bwenzi omuntu azaalireko wano. Bonna bamugoba. Ow'ekigango ow'olugo ye yamuteerawo obusubi bw'ente n'amugamba munnange omukyala muteeke wanaazaale. Olwaleero olugo we luli bwogenda balukulambuza kyekimu ku kireeta ebyobulambuzi e Isirayiri. Wabula woteeri ezaamugoba bazoogerako bwogezi mu biwandiiko n'amannya tegaliimu ne bannannyinizo bonna tebaliimu. Opportunity yabayitako tetwegomba bamanya. Senga waliwo woteeri emu ne bwe yandibadde ya Mukatanga, senga kaali kaloogi ka Mama Naaki nga ke kaamukkiriza, olwaleero senga waliwo woteeri esinga obunene mu nsi yonna. Bamiisinga chance ne opportunity. Waliwo chance gye wamiisinga, waliwo ekintu kye wamiisinga mu bulamu bwo nga totegedde. Ebimu tubimiisinga lwa principles. Nze sikola bwe nti saawa zino, siggulawo saawa zino, nze sikwata simu saawa 2. Principle eyali ku reception bamugamba zino saawa tetugaba room, ali ku biragiro by'abakama be. Principle bw'oba tewasoose kuba simu online ku bookinga online tetugaba room. Mwandibadde mutubuulira online before two days before. You have to order before. Tetukwata sente zibeera mu banka. If you want to kwata bank slips, you are going to lose the opportunity. Nze sigenda na waboda. Omanyi oyo waboda ekimulimu? Omanyi kye waboda bw'omulaba yimirira? Omanyi ekiri mu boda? Nze munaye sigenda n'oyo nti oyagala omusajja afaanana atya nga alina emmotoka nga yeevuga nga alina emmotoka endala nga alina baasi. Onoonya mulimu? Oli kanaabe? Olina pamiti? Oli ddereeva? Onoonya ki? Oyagala musajja atya ng'akola ki? Ng'alina emmotoka. Ekyo kye tufa. Naye you're gonna lose the opportunity. Eyo wooteri omwana w'omwana bandigiriddeko n'olwaleero. Naye Mukama yeebazibwe, ffe omulembe gwaffe you can reverse. Osobola okulivansinga opportunity oyinza okugamba Mukama n'ogaa nti Mukama nnyamba, naye owaluli ya losing there and then. Bayibuli egamba Mariyamu yali azaala okubeerawo kwa Mukama ne kukka.
okubeerawo kwa Mukama ne kujja mu kiraalo ne wabaawo okugaadinga omwana teebereza okubeerawo kwa Mukama okwo senga kwali mu wooteeri eyo n'olwaleero senga eyogerwako n'olwaleero senga eyogerwako ne mu byafaayo bandigiwandiise ne yali ku ddyo tebandimutubuulidde naye yali ku ddyo teyali ku biragiro bya Mukama we ife tukwata bank slips tetukwata cash principle nabadde nkibuulirako eri ku kyaki ne ngamba abantu tulina okwejjamu ebyo nze nazaalibwa bwentyo nze nakula bwentyo nze bwonsooza nkusamba nze nakula bwentyo nze nakulanga maama nze nakula sikwata bank slip ogenda kuluzinga client omunene nze sikwata cash nkwata bank slip you're gonna lose someone important in your life. Waliwo ebintu ng'olina kulidingibwa mwoyo mutukuvu. Wait, wulira gwe kankubulire bw'onoolemera mu principles simanye etteeka ligamba biti. Wait, oyinza okubeera ku kkubo ng'oli muka anivetizi zammwe zino simanyi zikikere simanyi bodaboda simanyi kagaali kati etteeka lya Uganda ligamba litya keep left tikwe si bwe kiri keep left principle keep left nezigenda zireeta lukulula neetisa emisumaali eri ku mukono gwo kale keep left lukulula neetisa emitayimbwa eremedde ku mukono gwo yeri mu nsobi now keep left naye ku right tewaliyo kintu kyonna wabula oli mu principle traffic law keep left now rest in peace. Waliwo ebintu ebimu ng'okozesa mwoyo mutukuvu okozesa omwoyo w'amagezi n'ogamba bana ekimotoka kimala ako kavetiiza omusajja akalinnya ne bamuyimiririza eri ne bamugamba gwe olinnya emmotoka n'ogiyitako n'obuuza ate emmotoka kigyennye kuba kulinnya takulaba ekisooka ali waggulu nnyo bw'ati kavetiizi tekamalayo na mipiira gya lukululana gya kooki gulobo kati owa gulobo talaba wa vetiizi amulinnya ne bamukubira essimu over gwe olinya omusajja n'omuyitako over yimirira otuusewa ntuuse Busega yamulinnyidde empigi yambidde emmotoka mpigi teyategedde over osabasaabaze basatu ku pikipiki emu ne baddureeva babiri n'omubuuza baddureeva babiri babadde bavuga batya bodaboda emu over yimirira wabasse nabatidde wakatende teyategedde nti no yabasse naye nga bano bababuuza ababaddewo bo nno boogera anti munnange basi evudde eno ng'omusajja avuga bubi bambi owa boda alemedde ku mukono gwe rest in peace yo wa basi waali kati gwe wa principle kalas rest in peace safari na muzigo tugenda kuziika ne mu mwoyo mwina okukozesa omwoyo omutukuvu waliwo chance ate sibagambye mugende mwonoona embuno you gonna lose opportunity ngamba ebyobwakatonda mbo wange ono omusajja abadde ampaayo akakadde leka nsooke ngende awujja kujja n'ekisiriimu ate nakakadde tekajjanjaba kisiriimu njogera spiritual gundi opportunities chances nebyo ebikuyamba mu bulamu nga tebinyiiza Katonda tebigenda kwonoona bulamu bwo bigenda beezaawo obulamu bwo ebyo byenjogerako ojagamba luli Haji yali ampa akakadde neŋŋaana kumbe nalemera ku left gwe don't misinterpret me. Yes bannange tugenda kuluzinga olina chance gye waluzinga kubanga era n'omutuufu ajjanga omuyaaye ate era n'omuyaaye ajjanga omutuufu wabula olwokubanga luli baali bamaze okukudisappointinga omusajja yakuyita nagamba naye jangu tusinkane wano tuyogeremu kuba mbadde nnyina kyeggamba kuba nabadde nabuulirako musumba nti nalaba musumba awo ne mugamba nkulabidde ebbanga mbadde njagala tusooke tutuulemu tulabe batuyana n'omugamba omanyi abasajja musinikasinika nnyo ebinnyo kati ogenza okulaba kati nze gwolina okusinikirako bw'amala okusinikirako gundi yes gundi yamusinikirako but kati ase tolinze ayagala mwogere sooka omuwa chance akubuulire
mu butuufu mbadde ntambula bubi naye njagala nkukolera endagaano mu maaso go ne mu maaso ga Katonda ne mu maaso ga pastor before nga tetunagenda mu bantu abangi kati biri byonna mbimaze njagala mbeere naawe wabula olw'okuba nze nakulanga maama maama yakuba abasajja maama nze ninga maama waliwo omuntu agamba bw'ati ewaffe ndi muvumi waako generation yaako gundi yavuma Pokino namukubamu ekituli gundi yavuma ani omukungu wa Queen namubotola omutwe kati nze ndi muvumi waako navuma omuntu mu bbala ne bampa eccupa za walagi 7 kati naye yeewana ye yakola bw'atyo ate era agamba ne waka nnyinayo n'abavumi n'abavumi akuvuma n'otuuyana okitegedde principle agambye ki senga nkiwulidde ne mubuulira ne muddamu nawe kwegamba gw'owulira era omuntu agamba nja kwasamiza ebbwa lyakamwa kwegamba yakamwa ke naye akamanyi lyafuuka bbwa ebyo ebintu ebyo nze ninga taata wange munange taata yatuzaala abaana 7 ate abaana 7 tuva mu bakazi 9 n'obuuza kati mukazi kye yazaala okugulu ono n'azaala omukono kuba abakyala bangi osinga abaana kati nange ninga taata wange owedde nze bwe nali ngenda mu secondary taata wange yantuuza n'ambuulira n'angamba bw'ati uwire ffe tuli baavu negaganudde okutwala mu secondary mu Kisulo sikutumye kwegatta ku bigurupu by'abaana abo abaana bakitaabwe bagagga kituufu nze nabazaala bangi nti naye ife omulembe ogwaffe gwali mulungi nga bw'ogenda okwenda odda n'omwana ogwammwe mubi bw'ogenda okwenda odda na siriimu nkutumye kusoma ekintu kyonna kyoleeta wano nga tekivudde mu ssomero you are in for it you bear as a situation nangamba ekintu ekyo siri kyerabira yangamba omulembe ogwaffe gwali mulungi nga bw'ogenda okwenda odda na mwana kyova olaba nga nabazaala bangi naye ogwammwe mubi bw'ogenda okwenda era toviira yaawo but you feel the music nambuuza onoosobola okumira empeke za buli lunaku anti nze kuva buto empeke bankubira nkubire onoosobolanga okumira empeke za buli lunaku nudda taata nkutumye kugenda kusoma okitegedde nangamba abo abaana bakitaabwe bo basobola omwana bw'anaalemwa okusoma kitaawe ajja muwa edduuka ajja muwa capital nze ngenda kukuwaaki n'emmundu ya gavumenti sawa yonna egitwala era yagitwala era emmundu gye yali alina eyo nga waka tugikuuma buli omu eriiso likuba ku mmundu yatugamba omuntu bwakwata ku mmundu oba omwokya bidomola oba omutemaatema nga siriiwo lwana tebatwala emmundu ya gavumenti ng'era ekyo kyetuprotectinga awaka kyamulo kino okugituyigiriza ffenna nagamba omuntu waakiri omutonyeza ebidomola n'omumalawo naye tatwala emmundu ya gavumenti nagamba kati nze ngenda kukuwaaki kati nkutumye kusoma okitegedde oba ate yo ngenzeeyo nti anti neerabira kati gwe owulira wamma tuzeeyo eri ojja kuluzinga ekintu kati ate nja kukijjukira kawungeezi ekyo kyokulabirako bankijjeewa okuluzinga opportunity kintu kibi waliwo ezimu ezitagenda kudda omusajja yali omulungi bambi yawasa naye nga ne bwakusanga mukubagamba naye ono ye yali alina okuba omukazi wange naye nga yawasa omulala empeta yaluma kati ate naawe otandika kuloota ng'olina enogamba bannaye kale ate ono omusajja nonno yaŋŋamba kale bane ono omusajja senga oba naliko ki anti walinga maamawo ekyo kyokulabirako nkijje kukiri eri ng'omwana agamba nze nninga taata taata yatuzaala 7 mu bakazi 1,000 kwegamba waliwo n'omukazi eyazaala omukono ono n'azaala okugulu kati nawe oyagala beera nga taata
beera nga taatawo wama gwe tayagala beera nga taatawo ng'oyagala kubeera nga ggwe mulekerawo okugamba ninga gundi ojja kusikira ebintu by'otamanyi ojja kubyetuuma bikukwate eyo gy'onoogenda mbunawe oyagala kuzaala baana 7 nga taatawo tujja genda okuddamu okusanga ng'ebibegabega bye bisinga ensingo nga biri bwe biti tubuuza gundi ng'ayina amalala ennaku zino kumba obulumi bw'oyina muganda wange tugamba maama omusajja alina amalala sebe ebibegabega yabisitula biri eno kumba ekintu kikusongola ogwawe tugamba maama kakati enviiri akunyula nkunyule kumba ekirwadde kikukunyula enviiri kimalawo ife tulowooza munange oyo mwana alinga kitaawe yalina amalala ng'emisipi asiba ebiri ku mpale atambula bw'ati kumbe gwe totambula bw'oti kulwakuba kitaawo kati oli mu bulumi enviiri zikulukuse ffe tulowooza ate ogwo omulembe gwavuddewa ebibegabega bisongodde musajja wattu tukuyitako nga twali kuwadde n'ekikumi wabula tulowooza olinga kitaawo togezaako kubeera nga kitaawo mu ebyo beera nga ggwe gamba mukama akufuule ggwe nawe okole ebibyo okole history owuwo oluzinga opportunity ezizo nga gwozi luzinze ofune chance ezizo nga gwozi kakati nze senga ninga taata wange yakoma mu P7 ekyo nsiba nkibagamba naye oluzungu alumanyi za English is good not this English of Kataha no the good one za English the good one wa P7 naye alumanyi basomesa bedda baali basomesa aina handwriting aina signature sigirabangako obukyamba aina signature kakati gwe ngamba muno mbeere nga taata talina passport mbeere nga taata talinyanga ku nnyonyi kwegamba nze nange nkomaawo ngende nwana olutalo nveeyo nga sirina yadde kantu nga gimuheza bye eggwanga lyonna taata wange teyasobola kubbayo yadde tampeko tata natasobola kubbayo kivax virgin yawo simanyi wogen simanyi biki eri vax virgin kulakuba ffe tugiyita vax wogen ezo natabbayo kimu akikulugguse tukipakinga ewaka wakiri enkoko z'ewaka zibiikiremu yavaayo bw'atyo nze mbuno nze mbenga taata nedda mwagalako birala naye saagala beera nga taata njagala mbeere nga nze kati gwayagala obeera nga taata gwogenza okumulabaawo nga byayiseemu bingi alina ekyamuvaako yalinga yemeketa ali awo n'ameketa awo yayagala kukwata muntu kumulyalya kati awo bwamubula neyemeketa wabula gweyagala beera nga taata tomanyi ayina byataakugamba era ayina byatali kugamba naye gwe bwogenda okwegomba oyagala beera ngaoyo kale ssebo you're gonna lose chances ze ya losing. Omusajja yali ku reception senga yakkiriza bakama be bandimuwadde ne promotion kubanga omwana bw'amala okuzaalibwa emunyenye nekulembera abantu emunyenye nebaleeta kati yali baleese paka mu kisenge kya hoteeri owa reception eyaliko ku duty yandibagambye bannange nakoze omukazi olubuto lwabadde lumuluma nakoze nga bwe nalabye kutaasa mukazi bali muwadde promotion hoteeri yonna yagifiiriza. Waliwo blenanyumizaako olumu waliwo ewaffe waliwo omugga gundi nga mmaliriza waliwo omugga abamanyi buwama bunjakko waliwo omugga baali baguyita lukolo ogugatta olukalu ku kizinga kati bagutinda naye edda walingawo amaato nga bw'otuukawo pikipiki nga bagiteeka mu lyato oba eggaali n'otuuka eri ne bakugjamu n'ovuga n'ogenda. Ebunjakke wasibuka ab'enkima mu ab'enkima mumanyiyo eri ewajjumba kati lumu nali ŋŋenda eyo bampadde ebintu babisibye ku ggaali mbitwalira abantu b'ewaffe eyo okuliko emmere biki kubanga ababa okukizinga bo tebaalimanga gundi nga bagula buguzi balina enkima nnyingi ate nga balina ssente balina emmwanyi balina embaawo balina ebyennyanja nga bagagga nnyo kati ŋŋenda bampadde emmere mulimu emiyembe gya koona waliwo omuyembe baguyita koona guwunya akawoowo muganda wange kati ntuuka ku muggaawo eryato terinajjula lyatuulangamu abantu 11 ku 10 bamekaawo ng'eryo ligendanga neddala litikka kati abantu baali tebannaba kuwera
basumulako ebintu byange ku ggaali nga waliwo omukyala w'olubuto atudde awo. Omukyala n'awulira akawoowo kakoona natandika okuwunyiriza. N'agamba bannange ani ayina emiyembe ampe ku miyembe. Bannange nga mpulira emiyembe egiwunya bannange mu nnyambe nga nze ndi ku principle emiyembe gy'abandi. Omukazi akawoowo k'emiyembe bwe kamuyitirirako ne bagamba gw'oli omukyala muwe ku miyembe konze bannaye emiyembe gy'abandi mugireke. Temukwata ku miyembe gy'abandi. Atumanyi n'abakyala nabo batuvuga sipiidi. Ng'omukyala atandika kutungununa, omukyala ng'agigirira, omukyala ng'atuuyanirira, ng'omukyala agira ng'akankanirira, ng'omukyala agweri. Kiki? Miyembe. Bana mukazi mumwe ku miyembe kozi temukwata ku miyembe gy'abandi. Ngenda kola ng'omukazi afa ebyaddala. Omuyembe ne bagamba gwe omukazi agenda vaamu olubuto ku lulwo. Nga basumulula ekkutiya nga bajjamu zikkoona nga bazimuteeka ku nnyindo ng'akawoowo kamuyingira nga kamuyingira ng'omuyembe agukwatako ng'agufiringa ng'omukazi adda engulu ng'ali emiyembe ng'omwana atereera mu lubuto ng'omwana atereera. Kakati mugeraga mbuno mbalimba nkugambye ku lukolo gendawo babuuze kukula kuba kaakati baatindawo tojja basangawo. Yabanga stage ng'abantu bangi babeera awo. Omukyala yamala kulya ku muyembe omwana n'atereera. Kati simanyi oba omukyala yali atuvuga buvuzi sipiidi oba omukyala yali naye nze omukyala nali musserwa principle miyembe gy'Afande Katongole. Jjukira nabanyumiza ebbaasa eyampaabira mbundidde paani ebbaluwa baŋŋambe eyo ebbaluwa bw'olya ku paani owedde ekulaba konze n'ebbaluwa bw'eba endaba kati kangikweke nengikweka nendya ku paani nenjijjayo nkakasa teyandaba. Tugenda otuuka eka ng'ebbaluwa eyogera Wira alidde paani atukwese n'alya paani ne bambuuza Wira paani nga mungi gwe toliddeeko konze ate balyanga batambula omuntu aliira mu kkubo era mbadde nkimanyi paani waffe era ngenda mumuli ewaka. Tate n'aŋŋamba tosobodde kulyako konze ndeka munaye muzeeyi watugaana oliira mu kkubo. N'aŋŋamba Wira yogera amazima walidde ku paani konze taata. N'aŋŋamba kati galamira. Era mu mutima nagamba naye ebbaluwa eno ng'erina omutima omubi. Kakati nze ntwala emiyembe gy'abandi nga bagiriddeko nagamba omukazi tukwata ku miyembe gy'Afande Katongole. Omukazi nali musse lwa principle. Omukyala oyo omusajja eyali ku reception kwolwo senga yayingiza Yosefu ne Mariyamu ne bazaalira mu woteeri eyo. Bw'abanga yali asikaali nga nze gye nkolera bali muwadde obwa manager ng'okubeerawo kwa Katonda kusse. Emunyenye ne zijjula woteeri. Bamalayika ne beepositioninga tewali ayingira yeeyo waliyo omwana. Gw'omanyi okugadinga Yesu okwali awo. Omuntu yalisanze malayika ayakayaka n'amugamba togenda yeeyo mu kisenge. Bandirabye ab'amagye abatalabikangako bajja mu kiraalo ne baprotectinga omwana. Bamalayika nga weebali eyo woteeri yali badde ya mulembe. Principle z'abayisaako okukyalirwa kuli mu kiraalo. Nkugambye n'obusa ente. Tolaba myaka emeka egiyiseewo ekyo ekiraalo n'olwaliro bakyakirambula. Ne Yesu we baamuzaalira n'ebyaliwo n'obugoye byonna biri wali. Yesu we yazaalibwa. Kati senga baali mu woteeri eyo. Nabadde nkibuulirako eri ewaffe ku gurupu neŋŋamba abantu olaba waliwo we nawulirako awe mabega nga Queen yakaveeka okuva e Uganda nga bagamba mbuno ekisenge Queen kye yasulamu n'obuliri bwe busasulwa ssente endala. Gwe bw'obuukinga n'ogamba njagala kusula mu woteeri ya Queen ate mu ruumu gye yasulamu bakugamba lindako eri bukti paka 225 mu Gwokubiri nga 34. Kozi mwogwa mwe gukoma ku 28 kati n'olindako orders ne zimala okuyitayo kubanga ekyo kisenge bakitunda buwana n'okukisula mu Queen we yasula. Kati teberezaamu ruumu Yesu mwe yazaalibwa. Woteeri eyo yali badde etya? Principle zo zigenda kuyisaako ekintu ky'olyejjusa ebbanga lyonna. Naye Mukama yeebazibwe. By'oluuzinze Mukama asobola obbikuddiza at any time. Mukama abawa omukisa n'ebigambo ebyo
tusabe obudde bugenze. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lwaleero Mukama. Webale okutukola obulungi obutayogerekeka. Webale Mukama okutupreservingira ekigambo kyo. Webale Mukama okutuwa omwoyo omutukuvu. Webale Mukama okutusembeza ku mmeeza yo. Bayibuli egamba nti olumu wagerengera abasajja abayigiza ne bakubuuza lwaki oyogera mu ngero. Nobagamba mmwe mutegeere bali oba tebabitegeera balekeyo. Naye mmwe muweereddwa amaanyi n'ekisa n'omwoyo okumanya ebyakwekebwa. Mmwe mujja bitegeera. Era juuzi wababuuzizza mmwe temumanyi lugero lwa nsigo. Bwe mutamanya lugero lwa nsigo ebeera mugenda bimanya mutya. Wamma webale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Webale mukwano. Nkwebaza kubanga otukoze bulungi Mukama. Buli lunaku otuwa ekigambo kipya ate nga kirala ate nga kikulu. Yongera okwogera naffe Mukama. Yongera okwogera n'abaana b'abantu. Mukama, abantu bano basoma nnyo ekimu ekikumi bakimanyi. Bakibasomeseza yadduka mu kanisa 7 nga buli gyalagamu bamubulira ekimu ekyekumi. Kati ekimu ekyekumi bakimanyi bano abantu. Abatakimanyi tebannaba kukituukako. Abamu bakimanyi tebannaba kituukako kukiwa. Naye waliwo ekigambo ekyokubatambuza mu nsi nga bagumu. Ekyokubatambuza mu mbeera baziyitemu. Ekyo babadde tebakifuna, babadde bafuna kimu kya 10. Kati wamma Mukama ffe wano tuwe ekigambo eri bakabambu amakanisa maggale eno nzigule. ASP nzigule Bible and Politics. Wamma ffe Mukama tuwe ekigambo tusome. Ffe Mukama ki Uganda kitunyumira. Ekisooka tetwawagira gavumenti eriko. Ekyokubiri tuli mu kusaba. Mu lockdown tubadde tusaba tetumisingangako. Ne ku Monday tuli mu kigambo. Ne ku Sunday twabadde mu kigambo. Naye Mukama oli mukulu. Bali balinda kanisa ziggulwewo. Wamma Mukama ffe yogera naffe tutegeere wa oyagala tutwala. Yes, Mukama omuntu oyo yaluzinga opportunity eyo. Yagiruzinga olw'ensonga ezitali zimu. Leka eddemu Mukama ekomewo. Oli owaluli yaluzinga Mariyamu okuzaalirako ewuwe. Yaluzinga Mariyamu okuzaalirako ewuwe. Wamma Mukama leka ono yaluzinga luli addemu aggulewo Mariyamu azaalire ewuwe. Awulire ekiyitibwa Mariyamu okuzaalira ewuwe. Kubanga Mukama omuntu yaluzinga opportunity ye yali egenda omujja mu bwavu obulamu bwe bwonna. Yaluzinga omusajja omutuufu n'amuyitako ne mu sitowa inamu abasajja balamu abasajja Mukama. Waliwo ali wano ng'ayagala omwana abadde anoonya omwana naye lumu omusajja yamuyita n'amugamba jangu omperekereko mu nnimiro tulabe oba ebijanjalo. Omukazi yalemerawo. They lose this opportunity. Mukama leka opportunity ekomewo leero luno. Yes, ekomewo luli yali anyiize nnyo simanyi yamugambyeko yamuvumyemuko n'agaana. They lose the both of them. Yes, reverse that chance again. Baddemu bagifunye mu linnya lya Yesu. Kuluna amwerekere bagende balambule ennimiro kati efaanana etya. One day opportunity ekomewo. Yes, Mukama waliwo omuntu yaluzinga ekintu wano bamuyita ku mulimu agende bamuyita agenda akole interview enkuba n'etonya nagamba nze kuva buto munaye si ku bwankuba newe nali nsomanga maama ngamba leero tosoma nze si ku bwankuba omulimu ne gumuyitako za opportunity went. Leka leero mu linnya lya Yesu chance ekomewo mu bulamu bwe. Mukama ne His Excellency Kyagulanyi tumusabidde oyo Uganda yonna. Mukama oyo mutuwadde nga Dawudi. Tetumusukkulumya balala era tetumusuusuuta busuusuusi. Nedda Mukama oyo Dawudi kubanga ne mu mpuku y'Edulamu twali naye tuyimiridde naye. Oyo Dawudi wakuyamba mulembe mulamba gwe tutunuulidde kwoyo kwe tusibidde olukoba. Mukama jjukira Isirayiri nga bwe yali nga Sawulo agijoonyesa. Buli yajjukiranga Dawudi yaddangamu amaanyi. Bayibuli egamba abakyala bayimbanga mu kibuga ng'obuyimba obubabeezabeezawo ne bafuna ku buweerero bwabanga bwa Dawudi nti maama mutabani wa Yese Dawudi asse obukumi n'obukumi ate ne Sawulo naye asseeyo enkumi ze. Abakyala ne bayimba mu kibuga ne babeerabeera waawo nga bwe bamulinda.
Yes, mukama oyo omulenzi Dawudi mulamba agenda kuzzawo zikula gyali ku ttaka mukama. Abayisirayiri bakaaba lwa Sawulo. Wama mukama tukuumire Dawudi kubanga n'omwoyo omutukuvu ali ku ye. Sawulo yakoze ebyekisiru mukama. Sawulo yakutte ssente. Naye mukama oli mukulu osiruwaza mwana mulenzi oli. Omusajja oli omuzeeyi. Mukama obusiru, okugaanibwa, obulwadde, okubonaabona, okufa, okukaaba, okusinda bibuutikire ennyumba ye. Mukama ne bapasita banneegaseeko. Omukulu w'abalokole mu Uganda yagambye bw'ati, naffe kati Sara tusaba mbi. Weebale mukama bajja tusangayo. His Excellency Dawudi yatugamba mwe musimbule essala muzisabe bajja basanga mukubo bajja zisaba. Weebale mukama ffe twazitandika dda. Kati nammwe musabeeko. Ffe katwebaze mmwe musabe. Weebale mukama. Weebale kubanga kati balaba kye twayogera. Mukama weebale. Leka bonna beetamwe anti oli be baatembeeta. Kati anyiga bo. Ife mu fikisize twavaayo dda era ffe tatufuga. Tuli mu mirembe gyaffe tuli ne Dawudi mu mpuku y'eddulaamu. Kati anyiga babe. Be bakaaba. Abagagga b'omu Kampala be baakola fundraising, simanyi fundraization, ne bamuwa ssente mbu muze yigenda mu kalulu ze ya crying. Mukama weebale. Era mukama ansabidde abalwadde bonna mu linnya lya Yesu. Abalwadde mbasabidde mukama basinkane, mukama basumulule, ababanjibwa mukama abasasulire, abayitwako opportunities mukama azibaddize, abajjemu ebyo bipulinsipo byammwe. Nze bwento bwe nnakula, nze bwento bwe njogera, nze mpemulanga maama yawemulanga nga tulya n'emmere, taata yalinga awemulanga weetuli, kati naawe owemulanga taata, ate ne jjajja baatugamba yawemulanga, simanyi bike. Ebyo nakula bwentyo, you gonna lose your opportunity. Naye mukama musisinkano mujjemu ebyo byonna, buli omusaba mukama akube ofuuke gwe, si kubanga gundi. Kubanga ensigo egenda okubala ewuwo ndala, ettaka lyo ddala, oli yali yabala birala, oli yabala mu nnyango, kuba n'omunyango gulina ensigo, naye ate gwe osobola okubala emmwanyi. Gwosobola okubala apple, osobola okubala pia, osobola okubala watermelon ng'oli self content, mazzi onywa bw'olya watermelon. Buli kimu kya mugaso, n'ekikuta kyayo bagamba kirye, n'akasigo tokasuula nako kalye. Kati gugamba oyagala kubeera kitaawe yabala omunyango. In the mighty name of Jesus, ekyo kikuveemu. Weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Nsabidde bannayuganda bonna gye bali mukama. Bawulidde obubaka obw'ensigo, leka ensigo ekule mu bo. Leka ensigo eyo mukama ebale, ebibala byayo bibeerewo mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna. Ebyo bibalondoola okuva ku kika ebituyitwako opportunities, kubanga ekika kyonna tekuliimu diguli, kuba ekika kyonna temuliimu mbaga, kuba ekika kyonna temuli alinnya nnyonyi, neyagirinnya bamukomyawo agudde eddalu, neyafuna passport ekiro n'afa. Ebyo mu linnya lya Yesu tubibakutulako. Waliwo oli nga lwe yafuna passport ekiro ne bamutomera n'afa ng'agenda linnya nnyonyi enkeera. Ye yali alwanye erinnya ly'ekika kyonna okufunako passport. Mukama abikukutuleko mu linnya lya Yesu. Buli afuna ku ssente oluzifuna n'afa. Ewammwe ebijja ebiriwo omukulu wa myaka 35. Ebyo mu linnya lya Yesu tubibakutulako. Weebale mukama kubanga owulidde essaala zaffe. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mukama. Amiina. Aliyo nga ayagala kwenenya gamba nti ayi mukama, olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange, nenjatula n'akamwa, nenzikiza n'omutima gwange, nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oluwandike mu kitabo ky'obulamu. Ompa omwoyo omutukuvu annuŋŋamye ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu. Amiina. Ompe ne opportunities zange ezaŋŋendako ze nayonoona zinkomezewo nate mu linnya lya Yesu. Amen.
mukama bawo omukisa. Enamba yange eri +974 33 93 9639. YouTube channel Asimu with the Bible and Politics. I do struggle okuteekayo video ku YouTube kikyambeeredde kizibu era ngiteekayo late naye mujja giraba njiyayiyanga bwe nsobola downloadingira walala ne sharinga ne nkola ntya okulaba nga njigira kubanga nyine ekizibu mu software I don't know naye nja bitereeza sawa yonna bijja tereera ab'okutemera bambi we are sorry tetunaba kuddamu kufuna ayinza tutaasa simanyi kiki ebyabadde. Mbagala nnyo mu mukama waffe Yesu Katonda omulungi ow'ekisa banjagalire era abankuumire. Tusisinkane enkya obudde bwe bumu nga bulijjo mukama bw'anaaba ayagadde naye kyenkakasa ajja kwagala. Amiina. Waliwo ekirala Katonda omulungi ow'ekisa. I consult teacher Lumbuye. Okay. Nja mmubuuzaako wamma bw'akikola oli mutuufu. Kale tusinkane enkya mweraba. I sign out.